Twongera bajjukiza nti akalulu k'omwaka 2026 akabindabinda bannayuganda ke basuubiriramu ebingi ebiyitiridde. Omukulu Yosente Buhabulwa alina by'abadde ategese okukola effujjo mu kalulu kano. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nga waabiteeseteese ate era wagenda bwe bigenda omukyukira. President-elect, the head president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, olunaku olwaleero afunye ku ssanyu anti bagenda okubeerako mu mukono ogw'amaanyi mu kalulu kano akajja. Bavuddeyo n'eddoboozi ekkambwe okukomya omukulu ono n'ebigendererwa bye by'ateekateeka okulaba ng'asaanyaawo obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kalulu k'omwaka 2026. Military President of Uganda ali ready nnyo okulwana n'abo abawulira nti baagala okulwana nayo, era ali ready nnyo okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga twala Uganda mu maaso. Mwami Museveni ne pulogulaamu zo n'ebyoteekateeka byonna twongera okujjukiza nti obikoze, but tukyalina buyinza akaddeko kaweddeyo. Bannayuganda bamanyi kye beetaaga, bannayuganda bamanyi Uganda weeraga, era bannayuganda batunudde okulaba nga tutambulira ddala nga bwe tulina okutambula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, weebale kujja mukama waffe. Uganda eri proud of you. Wine yanditusumbuwa nnyo kubanga olwaleero akalulu ke kawempe katuzoganyiza nnyo. Naye nali nabagamba dda, kati Nalukola baamulangirira dda, naye constitution ye Uganda egamba bw'olangirira omuntu na Electoral Commission ne bw'emulangirira ye kumuwawaabira ngu tiyawangula mu butuufu ate ayina kusooka okulayira n'afuuka mubaka oba chairman LC1 oba chairman LC5. Nejjukira etteeka bagenda kulikola, baalikola okudifendinga nga bantu ba NRM ebiseera ebyo, kubanga bamanyi ngu nze wa NRM bwempangula ono abadde neesimbyewo opposition talina buyinza bwasobola kumpangula mu kooti oledde nze oledde ndi mubaka ndifuna ne ssente. Kati olaba ngu etteeka muzibe, kati lize vice versa. Kati Electoral Commission kino bw'eba eri mu kukikola, olaba otangu singa 2026 kyennyini kino kyekola n'ekikola ku kalulu ka 2026 nitulonda akalulu byabakama n'alayingirira Bobi Wine ngu ye president. Nejjukira bwe balangirira Bobi Wine ngu ye president okumuwawaabira bagende mu kooti okuwakanya okuwangulwa kwe, ayina kusooka kulayira afuuke president mulyoke mugende mumuwawaabire. Siri nabbi. Kati kubanga teeka nga bwe baalikola president oledde NRM ewangudde, automatically ewangudde. Kati opposition ewa teyina buyinza wegenda kuwangulira ono president awangudde batya, kubanga president yalonda abalamuzi, yalonda wa speaker wa parliament wadde babakubako akalulu luvannyuma okuva mu kibiina kya NRM ekisinze ki nga bw'olaba ng'olwaleero ekibiina ekisinze ababaka kyekireeta speaker. Ate kikwewunyisa wadde n'ekitundu kino ekya deputy kyandibadde ky'opposition, n'opposition ne bwe yeesimbako tabeera n'ababaka, kubanga oledde omukubiriza wa parliament
anaarayiza ababaka ayina kuba sipiika omupya. Ate gwe balina kulonda. Kati n'etteeka lino ery'obwa pulezidenti ne bamemba ba palamenti bwe liri, olede oyina kugenda mu kooti kumuwawaabira kumujja mu palamenti, olede mubaka nakaseeta alya. Okitegeera? Kati singa kiba livaasi nookera n'osanga ngu NRM yange yeri ku opposition kaba kaweddemu. Kubanga kati saawa zino Narukora ali bw'ati, akasaaro okamanyi bw'okasika n'okaza emabega kajja n'ennyama. Bw'okukajjamu oyinako era kukongezayo kayite eno era bulumi. Electoral Commission yamulangirira nga muwanguzi, ate kumusazaamu oba kugenda mu kooti mumusinge mumuwoze mumugjeyo ayina kusooka kulayira. Today amateeka tugakyuse. Gende mu palamenti nga bwe mubikola bulijjo, buli mubaka bamutemere, si bwe babikola bulijjo. Olwaleero akalulu ke Kawempe katuzoganyiza nnyo, naye nali nabagamba dda. Kati Narukora baamulangirira dda, naye constitution ye Uganda egamba bw'olangirira omuntu naddala Electoral Commission ne bw'emulangirira, ye kumuwawaabira ngu tiyawangula mu butuufu, ate ayina kusooka okulayira n'afuuka mubaka oba chairman LC1 oba chairman LC5. Nejjukira etteeka bagenda kulikola, baalikola okudifendinganga abantu ba NRM ebiseera ebyo, kubanga bamanyi ngu nze wa NRM bwempangula ono abadde neesimbyewo opposition talina buyinza bwasobola kumpangula mu kooti, olede ndi mubaka ndifuna ne ssente. Kati olaba ngu etteeka muzibe, kati lize vice versa. Kati Electoral Commission kino bw'eba eri mu kukikola, olaba otangu singa 2026 kyennyini kino kyekola n'ekikola ku kalulu ka 2026, nitulonda akalulu byabakama n'alayingirira Bobi Wine ngu ye pulezidenti. Nejjukira bwe balangirira Bobi Wine ngu ye pulezidenti, okumuwawaabira bagende mu kooti okuwakanya okuwangulwa kwe, ayina kusooka kulayira afuuke pulezidenti, mulyoke mugende mumuwawaabire. Siri nabbi. Kati kubanga teeka nga bwe baalikola pulezidenti olede NRM ewangudde, automatically ewangudde. Kati opposition eba teyina buyinza wegenda kuwangulira ono pulezidenti awangudde batya, kubanga pulezidenti yalonda abalamuzi, yalonda abasipiika ba palamenti wadde babakubako akalulu luvannyuma okuva mu kibiina kya NRM ekisinze ki. Nga bw'olaba ng'olwaleero
ekibiina ekisinze ababaka kyekireeta sipiika. Ate kikwewunyisa wadde n'ekitundu kino ekya deputy kyandibadde ky'opposition, n'opposition ne bwe yeesimbako tabeera n'ababaka, kubanga oledde omukubiriza wa paalamenti anaalayiza ababaka ayina kuba sipiika omupya. Ate gwe balina kulonda. Kati n'etteeka lino ery'obwa bwa pulezidenti ne bamemba ba paalamenti bwe liri, oledde oyina kugenda mu kooti kumuwawaabira kumujja mu paalamenti, oledde mubaka nakaseeta alya. Okitegeera? Kati singa kiba reverse nookera n'osanga ngu NRM yange yeri ku opposition kaba kaweddemu kubanga kati saawa zino Narukoola ali bw'ati, akasaara okamanyi, bw'okasika n'okaza emabega kaja n'ennyama. Bw'okukajjamu oyinako era kukongezayo kayite eno era bulumi. Electoral Commission yamulangirira nga muwanguzi, ate kumusazaamu oba kugenda mu kooti mumusinge mumuwoze mumugjeyo ayina kusooka kulayira. Today amateeka tugakyuse. Gende mu paalamenti nga bwe mubikola bulijjo, buli mubaka bamutemere. Si bwe babikola bulijjo bagambe okulayira. Etteeka likyuke ligambe omubaka oba pulezidenti oba ni okulayira olina kusooka oweze emisango, kooti zikakase ngu oli waddala, olyoke ogende bakulayize. Anti paalamenti yebikola. Munadda mmwe munadda wanje. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira.